Haleluya. Njagala bategeeza nti tubaaniriza mu church mulimu obulamu. Church tebowa. Church tebowa, church mulimu obulamu. Church y'abantu bonna okuva ku bali mu mbuto paka ku bakadde bw'oba tonnafa church we wali obulamu. Tusanyusa balaba mumpa ku muzindaalo ndaba aboogerera aliwa kamanda yaluwa asobola okuba kamanda naye nga si mwogeza ne gwe mwekakasa era gwe mwekakasa. Tusanyusa balaba kale musubala fe tukwaniza okusanga amaya ledobozi ze Kakande Muhammad Ali. Kakande Muhammad Ali musajja musirabu nate nga ndi mulokole. Ngera bafangu ne babera byombi abiri. Musajja musiramu ate nga mulokole. Kati nga fe tuli timu Anirule Ame okujjako nga Yesu yabeefugidde bannange. Ledda musumba tufugika. Anirule mutegeeza ki? Kite tufugika naye nga tufugika. Okay. Temufugika kubaleeta ekibuli. Kubaleeta ekibuli tetufugika naye kubata ina kibuli tufugika muzeeyi. Okay. Tusanyusa balaba. Omuntu asobola balaba ku TV ensi yonna kati ebalaba. Yebuuza mbakkiriza nti awo kunnina nange ekisooka bategeeza sinaba kwogerako nammwe. Fe tunakwogerako na musumba twaze fekka era tunakolako programu yonna na musumba. Naye wabula bwe mbalengedde wali. Tusanyusa bwatulengedde wali nga tutudde. N'atuyita ne tujja ku kituuti tusanyukire wamu nammwe. Ekyokubiri Yesu baamuvunaana okubeera n'abantu abafaanana bwe bati. N'abamu ku batume ne baga nti nga twatomera. Omuntu gwe tubadde tumanyi nti amanyi naye tamanyi bantu babi, naye Yesu tiyajjirira balungi si wa batuukirivu. Matayo essula ya 9 olunyiriri lwa 13. Matthew chapter 9 verse 13. Yagamba bonna balowooza nti yajjirira abatuukirivu ate yandigidde ki ng'ensi y'abatuukirivu naye yajjirira ababi olw'okwenenya. Era sirowooza nti waliwo akyamaano ngalowooza nti waliwo ekirala okuggyako Yesu. So tubaaniriza mu linnya lya Yesu yajjirira ffenna. Amiina. Kino kirabo ky'omusumba kye twakuleetedde nga ffe ba Anule Ame abatafugika naye nga tufugika abafanguune. Eyo gye mubeera muwulira enjiri ye musumba. bannange munkubireko mu ngalo bandeetedde ekifaananyi. Omukulu ono ali atya? Musumba omukulu gy'ali mulungi talina buzibu era akutumira nnyo akwagala nnyo. Awulira ku njiri. Enjiri agiwulira musumba bulungi nnyo. Naye nga nsanyuse omanyi waliwo ekirabo ne wabeerawo n'omutima. Omuntu bw'atwala obudde bwe buti okusinga nga tolabanga mulimu gusembyeyo laba gye gutandikira ku mutima. So mwebale kutwagala n'omutima gwammwe. Ye musumba. Naffe tubaagala. Ye musumba. Era nzikiriza nti bwe muneeyongera okweyunira church ensi ejja kubassaamu obwesige ejja kujjawo byebadde erowooza. Amen. Mukolera ddala ki ekibabeezaawo? Musumba ekisooka tuli bakozi abasinga ffenna nga bwe tuli wano buli omu alina omulimu gwe kuba buli omwana eyogerako simanyi. Sijja kwogera buli omu kuba abasinga simanyi bye bakola. Naye yogera generali gwe omwogezi wabwe bakola biki ebivaamu ssente muli babbi? Musumba ekyo batuwaayiriza ffe kufa ngo ne tuli basajja bakozi nnyo era tetwetalira nnyo bintu byakubba n'ebyokubba tetubimanyi. Ffe tuli bakozi tulina emirimu gyaffe. Mubakubireko mu ngalo. Musumba sigenda kwogerera bonna. Ndowooza buli omu ajja kwegera oba obudde tulina butono simanyi. Obudde bwo butono balonze gwe. Balonze nze. Ffenna nga bwe tuli wano tukola buli omu alina omulimu gwe. Mulimu oyo omwami avuga boda, oli akola mu kibuga ayina edduuka. N'abalala ffenna tukola buli omu alina omulimu gwe. Awo yakola plumbing. Oli plamba.
ono wangatto, ono makanika mu Kisenyi, oli atunda ngoye jini, oyo buloka waffe oyo. Ono akutte ekifaananyi oyo buloka wa mataka na mayumba oyo. Bamuyita mukyala Namba oyo. Namba nga Namba. Ye Namba emu oyo, ye Namba emu waffe ffenna. Ye Mukamunene. Nedda. Namba emu nantwagala kubala tubala tuvaawa. Okay. Ye Namba emu ate nga ye Trezala waffe oyo. Okay. Nze top commander w'abano ndi security waabwe mu area gye tuba tutambulidde. Mwekuuma ababi nammwe. Yes sebo. N'omusajja oyo omulala akuli emabega oyo wa Brown oyo naye yanzirira bwe mba siriwe oyo yabaawo kuba buli kimu akisobola yangu kubanga batulaba top commander tube tulaba naddako oyo nanzirako bwe mba siriwo era buli kimu akisobola bwe mba siri. Tenga musumbe kyokubiri tuli bantu bakozi ffenna abamu erinnya lyaffe bali ono natuli babbi tuli bayaaye nebagamba mulina eggaali ziyita mu bantu nedda musumba eggaali bwe ziyita mu bantu zigenda okuggukira eri nga abantu amasimu tebagalaba. Ebyo bigambo by'abantu musumba naye kati engeri gye muli mu kwogera n'ensi yonna yesewo mutereeze ekifaananyi kyammwe wano mujja kwewuunya buli muntu abalabye teri atabalaba. Tosiikirizibwa abantu abatono boolaba wano wadde bangi nnyo naye ensi yonna eri mu kubalaba kababeera abali mu Amerika, kababeera abali e Canada, abali mu US, abali buli wantu wonna babalaba. N'omukulembeze w'eggwanga Kabe Kasinge bwe watabawo puroguramu y'amaanyi kwali ku Salt. Mutereeze erinnya lyammwe mukolera ddala biki si mmwe bannannyini magaali. Nedda muzeeyi eggaali yammwe yampisa bigambo by'abantu muzeeyi nga bw'okitegeera. Just content w'abantu ati twagiraga n'amasimu aganoonya content ku social media. Bigambo just biba bigambo. Naye agula kadata ka 5 n'ayonoona erinnya ly'omuntu nti abo babbi biki nga musumba tuli bantu bakozi tukolera ddala era tukeera nabakubadde ewa mukama waffe tubeerayo ne tusooka ku mirimu gyaffe then tuyoka tutuukirize gya mukama waffe. Okay. Yes sebo. Tusanyusa okubalaba. Yesu Kristo alokola era awonya. Amen. Era okulokoka kirabo kya Katonda tebakikaka. Si kirungi kukugamba nti lokokera wano mulujjudde kubanga kyangu nnyo nti kambasanyusa eŋŋende. Naye akaseera bwe kabanga katuuse buli omu ku mmwe towaliranga otwalanga Yesu okubeera omulokozi w'obulamu bwo. Amina. Ne kanisa eweereza Katonda 10 ku kinnaakyo tetulina birala. Tuweereza Katonda 10 ku kinnaakyo. Twagaliza twagala tulina okwagala. Tulina calling. Mukama yaŋŋamba nkwatira kuwano nti bugingo yingira ekibuga osabe n'abantu bonna abalokole n'abatali balokole. Era kasookedde nnyingira nfunye success ndabye abantu nga balokoka, ndabye abantu ngo obulamu bwabwe bukyuka. Actually we transform people's lives. Naye ng'olugendo lwange luwanvu ndowooza mulumanyiko okuba muteeka okubanga enjiri yange mugibeerako. Nali house boy, nali mutembe, nali mu KBC, wakubako ne ku bikonde kye mulinamu interest ekyo. Naye ng'ebikonde nange nagenda kwetaasa. Self defense council ebintu byange obitutte ate nze ontwalawo. Okuntwala kwe kuleeta obuzibu. Ebintu byotwala nze nziremu njiye kuba sina bye nasikira. Tuli bantu bakwerandiza paka lwofuuka omuntu. So era siri mutambuze siri musumba atwala enjiri ebweru kuba wano manyi waliwo obwetaavu obumala abalinga bwe nali bangi ate nga njagala Katonda kye yankolera akikolera abalala atasinzeewo. Wabeereyo omuntu ansinga okubeera obulungi ajulire gye yali. Ate sirimba mukama wange Mbawusi boy akyali mulamu gye natembeya bonna gye bali wonna n'abaali mu KCC mu kaseera ako bonna banjulira bamanyi bakyaliyo ne be nali nabo ne yali kochi wange mu KBC ninga amulabyeko wano asabira wano uli eri Kasole Dan kati akochinga polisi
akokinga mu poliisi nenga yansiima n'alabanga nyina haiti steppinga ntambula n'ayagala ntandike kubifuula nga bya ne muganda edda sizze kuyiga kugenda kukola kulwana njagala kuyiga kukuba bulamu bwange kati bantwale mu kibuga nali mu bwogu in fact ngera teri amanyi sirina muntu amanyi nnyo okujjako benjiri banabo ate benjire banabo nabo tebalina bisanyu zani ananeyimirira kati engumi bwetaneyimirira mba ngenzi ekyovola banze sirina buzibu nze mbagalanga mmwe mbakkiririzaamu mu kaseera ako nabeera mu bikonde ate saali mulokole manyi nti osobola okulokoka kisa kya Katonda kirabo Katonda kyagaba era njagala bategeeza n'abalala abali batulaba oluggi luggule ekkanisa teba na kibiina kya byabufuzi eyaniriza abantu bonna so mwaniriziddwa mwebale ekirabo kyange kye muleese muwulire emirembe buli lwe mwagala okusaba mukimanye nti wano wammwe mpozi n'ekirala musumba nina gurupu yange bano bayinza obba nga tebagimanyiiko naye nga yawano twagigulawo mu mwaka gwa 2023 bagita Let Us Praise God Canaan Land. Gurupu eyo tulimu abantu bangi tuyinza obba nga tuwerangaana abali mu gurupu eyo abamu bali bweru simanyi oba abamu bali wano simanyi naye nga abasinga bonna bali ku kyeyo tulimu bangi gurupu twagigulawo ng'ennaku z'omwezi zali ennaku z'omwezi nga 27 gw'okutaano 2023 musoma ne gurupu eruli muteekateeka yagikwanjulira eweeza buweereza bwano kati nsubira bonna kwebali kuba nabagambye nti ngendako ku kyaki olwaleero gwe wagigulawo ng'osabira online oba naawe bulijjo ojja online ku YouTube kwe twasabiranga ne tuteesa ntugula gurupu ne tukituma Let Us Praise God Canaan Land. Mukubire Mukama engalo ez'amaanyi. Musoma mu gurupu tulimu mulimu Brother Jacob, mulimu Linda, mulimu Sasiro Joseline, Resti Kasipeni, mulimu Esther Gertrude, mulimu Godzi Favor, mulimu Josephine, mulimu Naigaga n'abalala bangi. Tuyinza obba nga tuweranga 40. Mumusinkanira ku YouTube kwa musabira. Yes sir. Nsanyuse. Kale musumba. Ku Sunday ngenda kuzomeza 26 tugenda kujaguza emyaka 14 kasookedde tutandika omulimo guno mu ggwanga lino Uganda. Ku Sunday nga 26 so nja kusanyuka nga mwenna abagamba ekkanisa eno ye yaffe tuli ffenna muyinza obutafuna special recognition nga mugifunye olwaleero. Yes sir. Naye kijja kunyuma nga mutudde mu kkanisa mwe gye mwenyumiririzaamu egenda kweza omwaka gwayo gwe 14. Anniversary eno twagitutenga yanjawulo kubanga tulabye Katonda. Tulabye Katonda weewaawo yatuwa okutandika naye ate kati tulaba kyansusso kyetulaba okusinga kyansusso kubanga guno gwe 14 mbadde sinza kubeerawo nga nkyali mulamu mbadde sinza kuyimirira nammwe era ndowooza mwandisaaliddwa kubanga mwatandika gurupu gye mbadde simanyiiko gurupu yandize kuziika pasita naye nga tujja gitongoza mu butongole pulogulaamu gye tuliko tewali buzibu era tulaba tufunye olunaku lwe tujja gitongoza tujja bba tukutegeeza kasita mwekulaakulanya ne mukoleramu ebigasa nga mugoberera Kristo n'okulaakulanya gurupu ya Canaan terimu kyesitaza terimu ki ebeerako just enjiri ku lunch hour Sunday service emisingi byonna bibeerako ku gurupu eyo tekuliko bintu birala byonna. Mwandizikubidde waggulu gola ku mikono gy'ozikubire Katonda waggulu. Nsanyuse byempulira byonna mpulira bipya. Omanyi omulimo guno nze ndi muddu wa Mukama waffe Yesu Kristo. Omulimo guno guliko nannyini gwo nze nja kukoma naye gwe tegujja kukoma. Era ne bwe nandibadde nga nkomye lwe baatukuba amasasi singa kati wano waliwo abasaba kuba nina ettaka lyaffe bw'oya ttaka lya Kristo ttaka lyaffe. So ba Peetero baalina amaanyi okunsinga baagenda eri Mukama waffe ba Pawulo bonna ab'amaanyi nange mmanyi nja kubaako w'enkoma naye ekisingako kwe kuba nti omulimo gwe yantuma to multiply to make you disciples gukoleddwa mwe ne mufuuka abayigirizwa awo ne bwe ŋŋenda
kubanga buli akola abaako wakoma abayigirizwa ne bakola ki ne bagutwala mu maaso. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Muyina obubaka official bw'oyagala okugamba abavubuka abatulaba era abatuwuliriza. Dakiika ng'emu ya bubaka bw'okakasa nga buzitowa. Abooluganda Yesu yeebazibwe. Nze mpitibwa Mukulu Nsubuga Salimu era nga nange nva ku Fangoni. Obubaka siri mulungi nnyo mu kwogera era n'obubaka sirina nnyo bungi, naye nga kyenkubiriza abavubuka bannaffe ababeereyo ne batuwaayiriza nti tuli bakozi ba bikolobero, si bwe kiri. Mugende mukole kuba naffe tuli bakozi. Pozi n'ekirala musumba kyenyinza okugamba, omukulu muzeeyi waffe Alien Skin yakutumidde mukama waffe era n'agamba akwagala nnyo. Weebale nnyo ebigabo by'otusaako bannayuganda, bibazaamu nnyo amaanyi naddala abavubuka. Ate n'ekirala mukama waffe yayimbayo akayimba k'eddiini bannange. Weekali tuli mulaba wano ngazi. Weekali simanyi oba tusobola okufuna obusobozi ne bakapuleyinga mu kaawo katono. Yajokayimba kasitaali tuuka wano ng'atutandikira tuwulire eddiini gyajjuza. Yakayimba gyekali kalungi nnyo, basobola okanoonyako ku YouTube bakayita Our Father. Kwekali ku YouTube okwo. Naye nga tweyanza nnyo pastor webale twaniriza, twali tukisuubira yadde twaze tetugambye, twali tumanyi tujja beerayo eyo mu ttiiti nga tutuyise naye nga tuzze okusaba. Bana yemwe bale kusaba naffe olwaleero tufunyeyo akadde ne tujja ne twebaza ku Mutonzi. Omanyi abamu twefuula bize eyo gye tubeera, tetuvaayo tubeera mu mizimu, tubeera muki tubeera bize tetuyina, naye abamu emirimu gye tukwata nnyo, naye olaba olwaleero tufiisizaayo akadde ne tujja twebaze ku Mutonzi. Mukifuula empisa yammwe. Amiina. Mukifuula empisa kubanga emirimu gino ogiraba. Eno Thanksgiving yammwe. Ketusobodde okuba ntukuwaayo pastor. Tewaliwo kitono omutima gwe mukulu Katonda akebera mutima takebera muwendo. Era tugenda kuba n'okwebaza ku Sunday, buli muntu ajja kuba n'engeri gy'amwebazaamu, naye Katonda akebera mutima takebera muwendo. Kyovola waliwo omukyala yawaayo eppeesa ne bamusiima okusinga yawaayo akakadde, kubanga owaakakadde asobola okutoola ku buwumbi 10 naye weppeesa n'awaayo kyonna kyabadde alina. Yesu kyeyabaga nti ono yasinza okuwaayo kubanga kyabadde alina kyonna akiwaddeyo. Kati mu kanisa tukubira nnyo mu ngalaga nti mbawadde obukadde 5 naye atodde ku bumeka. Osobola okuwaayo 50,000 ng'obadde olina kakaaga. Owulira ng'oyo avuganyizika ow'akakaaga awaddeyo 5 ayinza okuvuganya n'omuntu awaddeyo $5,000,000 ne tukuba engalo naye ng'asigazza obuwumbi 4. So Katonda akebera mutima. So mufune emirembe mu mutima gwammwe, temuleese katono, muleese ekiva ku mutima gwammwe. So mbadde mbagamba tukifuule empisa ey'okubalansinga obudde n'okugenda mu maaso ga Mukama. Era tayagala buli lwojja ojje n'ebbaasa eno, ayagala ojje ggwe wennyini gwe nga bw'oli, bw'ayagala okomewo. Ayagala ojje kutuuka bw'oliba olina ekintu ng'ojja, bw'oba tolina era ng'ojja, kubanga tutera okugamba nti tetulina budde n'ofuna ekitanda kya myezi 3 ku kitanda eyo n'ogamba singa buno obudde nagenda ku kyaki, nga tolina bw'ogenda genda ku kyaki. So Katonda atukuuma ng'oli mulamu Sunday to Sunday, at least muweeyo olw'Essande. Atukuuma nga tuli balamu. Omwaka guno togulaba nga gwakatandika nga baziisa abantu, naye tukyali balamu, tumuwadde ki Mukama. Tumukubira engalo ez'awaggulu abooluganda. Baziisa abantu bangi nnyo mu mwaka mu mwezi ogutannaba kugwako ng'omwaka gwakatandika. Tukyali balamu, si lwa magezi, si ffe twetaasa mbu tuyite bulungi mu kkubo tuleme kufuna accident, si ffe twezuukusa weebaka n'obulizaako n'otomanya bigenda maaso naye n'ozuukuka ng'okyali mulamu. So olw'Essande luno tuluwaayo, wadde waliwo ebbugumu, waliwo akasana, waliwo kine, olaba abantu weebali. So ojja n'oga nti olw'Essande kambeere ne bw'oba wakola n'okukola program nga yakola lwaggulo, naye ate ekirungi Mukama yatuwa ekkanisa etalina bisenge. A church without walls. A church away from church is called Salt Media.
So nsanyusa okubanga mubeerako okwo lwakuba nti salt media eba tejja kuwanga fiiru eno gy'owulira wano kati naye at least era eba ekusembeza kumpi ne Katonda. So okusinga tusoose kuzimba kkanisa eyo etalina bisenge ate tusoose n'okuzimba ekkanisa mmwe. Ekkanisa si bulooka era eri abantu banja Pentagon eri wa Pentagon ero naye Pentagon ey'amaanyi yemmwe. Pentagon ey'amaanyi yemmwe. So this time mugicreating nga group mugambe leero tugenze kusaba oba as an individual weewaawo mubeera ku salt media ne mu creating ne time okubeera mu presence ya Katonda. President gwolabira ku TV omutegeera bulungi naye si ye president eyakuyise mu State House mukifunye. President kirungi omulinda ku TV ku saawa 2 najja n'ayogerera oba omulaba era oba omufiiringa naye ate bw'aga nti ku saawa 2 nja kuba addressing olinda mukisa oyitiddwa jangobere mu State House njogere nga wooli kirala nnyo. So it's good to enjoy God on media, but it's good to enjoy God in his house. So tuyitibwa house of prayer, ennyumba ya Mukama ey'okusabiramu abantu bonna awataliga nti olina mu ssente oba tolinaamu, wasoma oba tewasoma, olina abazadde oba tobalina. Nze omu Mukama simanyi ngeri gye yannyamba, sikombangako ku njaye naye abaana nali nabebbanga lyonna ne mbikonde ne mbutembeyi nawa naye kyenazuula ekyali kitutawaanya ffenna tetulina atwagala, tetulina atusembeza. Kati ogenda okulaba nga akwagalira ddala ate ayina enjayi, kati kyalyako ky'olina okulyako. Si bwe abantu si babagiyiga, bwe batyo bagiyiga wangi kufefe n'abali ono tewali anywamu muzeeyi, tewali ayinza balumiriza. Era naffe tujumyamu bunyumya, tujumyamu bunyumya. Naye nze ekino kyenkola kati kinsingira ebirala byonna, era bwe tuba mu service ng'oli akooye wadde mbogenda emboozi ensingira buli kyolowoozaako kuba mba soogera naawe wekka. Naye naawe oddayo n'okirowooza n'ogamba naye bwe mba nnyina omuze omubi gwe nayiga naguyiga ntya? Ow'omuze omubi yali available okufuuka mukwano gwange, ate eyeeyita omutuukirivu yangoba. Naye nnyina amawulire amalungi, Yesu Kristo abaagala, atwagala. Era mwene ekkanisa ngira n'entabukamu we nzuula nti mulimu abalabika nga batabuka, n'akulaba n'ebividiyo oba n'akulaba atya, n'akulaba n'ettatu nalowooza tosaanidde. Mbabuuza, tunoonya ttatu oba tunoonya myoyo? Tunoonya myoyo. Tunoonya nviiri oba tunoonya myoyo? Tunoonya myoyo. Tunoonya nnyambala oba tunoonya myoyo? Myoyo. Kati ebisigadde bye bayita transformation. Ojjanga bw'oli, Yesu agamba jangu nga bw'oli. Naye kyenazuula kiri impossible okusigala nga bwe wajja. Mukubire Mukama engalo ez'amaanyi abajjanga bwe muli, naye ng'akaakati Mukama yabakyusa. So nsanyuse nnyo nnyini, era ngenda bakolerayo ekyenjawulo mmwe mbateekeko amafuta, bandeetera amafuta ago, bateekeko amafuta. Kifaananyi kyange munkwatireko abooluganda, neyanziza nnyo neyanzeege, bandeetera amafuta. Tubeera ne services wano ez'amafuta ate mbadde sisera bakwasa, ate nga Bayibuli egamba nti amafuta gakutula ebikoligo. Kyemmanyi buli omu ku mmwe alina kyayagala kikutuke guno omwaka, si weewaawo? Amiina. Kale mufukamire wansi. Osaanidde Yesu Kristo, tunakuwa kife abaana b'abantu okujjako kusinzanga n'okutenda. Tunakuwa ki abaana b'abantu okujjako kusinzanga n'okutenda.
tunakuwachi fabana b'abantu okujjako kusinzanga n'okutenda ennaku zonna osinzibwe Mukama Mukama gana amafuta ngakuwadde mu linnya lya Mukama Yesu gapakiremu amaanyi go abaana bo bano balabiseeko mbateekeko amafuta obawonye embeera obawonye ebirwadde obawonye ebikoligo okutule buli ekibala ekisibye obulamu bwabwe birooto byabwe obituukirize lunaku Mukama lubeere lwabwe lwakufukibwako mafuta era bwe batuuka eyo taata abaana abalabirako nabo bagambe tuteeka ogenda mu kyaki era Mukama lubeere turning point obulamu bwa buli kinoomu mu linnya lya Mukama Yesu amiina buli ataddeko enkofiira agiggyeko linnya lya kitaffe n'omutukuvu genda wangule mu linnya lya kitaffe n'omwana omutukuvu genda wangule mu linnya lya kitaffe n'omwana n'omutukuvu genda wangule mu linnya lya kitaffe n'omwana omutukuvu genda wangule mu linnya lya kitaffe n'omwana n'omutukuvu genda wangule mu linnya lya kitaffe n'omwana omutukuvu 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 tunakuwachi abaana b'abantu genda wangule mu linnya lya kitaffe n'omwana omutukuvu genda wangule mu linnya lya kitaffe n'omwana omutukuvu awo wennyini saba kyoyagala amafuta agasiige ku mutwe ganoge Mukama amugulire kyeweetaaga saba kyoyagala Mukama amubulire ekyo kyeweetaaga kyennyini kimubuulire mubuulire kyoyagala akukolere mubuulire enjegere zoyagala akutule mubuulire byoyagala asumulule mu bulamu bwo ate mubuulire bye weetaaga mubuulire Mukama bye weetaaga mubuulire Mukama obulamu bwe weetaaga ye Katonda agaba obulamu bweyagaza mubuulire ye Katonda awonya endwadde zonna ye Katonda ayimusa abanaku n'abaavu okubajja mu nfuufu n'ekulubungo ye Katonda atutuuza wamu n'abalangira b'abantu be ye Katonda asonyiwa buli kibi ky'oli olowoozezaako nekyotalowoozangako Yesu yafiirira ebibi byaffe ku musaalaba Gologoosa yatununula mu kibi ekisikira ekya Adamu ne Eva n'atunula mu bibi eby'ekika n'atunula mu bibi eby'ebukojja n'atununula mu bibi ebijja nga birondoola ebipaaluka obupaaluusi n'atununula mu malogo osobola okuba nga the way you ended up in this group lyali ddogo lya mu famire naye buli ekyakwata obulamu nkiragira kibute Katonda abasumulule mubeere baddembe mukwate ku ebyo ebisinga n'ebyo muloota mu bulamu bwammwe Katonda abawe feva Katonda abakyusiza obulamu ate abakozesa okukyusa abalala abeerewo obujulizi asigadde wayimusa emikono gyo waggulu osinze businza mu mutima gwo musabe ekyoyagala ng'oyimusiza nawe emikono egyo ajjudde ekisa n'okusaasira omuyinza w'ebintu byonna ajjulula ensozi ne zitamanya bw'azivunisa obusungu bwe akubekube watali kubo atte enkwe z'abagerengetanya emikono gyabwe ne giteeza kutuukiza bye batupangira
ali mu kibiina genda maaso n'okusinza ate n'okumubuulira bye weetaaga Mukama. Salide Yesu. Ali mu kibiina yimusa emikono gyo, genda maaso n'okusinza, genda maaso n'okusinza, genda maaso n'okusinza, genda maaso n'okutendereza. Mubuulire bye weetaaga ate nga weebaliza by'ofunye.